Abantu 21 bafudde omuzira bano bafiridde mu mmotoka munda mu ggwanga lya Pakistan. Songa Lwasa ye akwatibwa poliisi lwa bufere era yasuze mu kaduukulu. Nenda kubamba wa details ku bya Lwasa. Songa ate omukyala Afumise bba Ekiso mu kifuba n'amuttirawo Kalangala. Mbaniza ku Bafudde TV ina basaba mu subscribing ate mu sharing video eno. Tandise nage Pakistan. Pakistan abantu 21 bafudde bano wabula bafiridde mu mmotoka nga bolengera ebifaananyi ebyo. Bafiridde mu mmotoka bano bafudde omuzira ogwakedde okusalako eggwanga lya Pakistan. Abantu abasinga ekisinza okubayitira okufiira okufa omuzira guno gubasanze mu mmotoka munda nga mwe bali era mwe gubakwatidde. Jjukira batolina ng'ejonza kufudukamu nga tossa ngoli mu motoka. Jjukira emmotoka ezisinga basinga babadde bazirokinze endabirwamu kwegamba ng'emmotoka ndookinge ng'omutolina ng'erijonza kussaamu. Jjukira omuntu yenna n'obeera olina okubanga ossa era basinga kiziro kye kibasse mu ggwanga lya Pakistan. Ye Lwasa akwatibwa poliisi lwa bufere. Alina gwe yafera obukadde 200 ebya wano e Uganda. Yamufera mu ngeri gye yamuferamu sebo yamufera yamuwa golodi ow'ebicupuli n'amufera obukadde 200 era kati poliisi emulina mu 5 lwa bufere. Abagagga abasajja bagagga bano simanyi lwaki abasinga babeera bagala nnyo okugaggawala nga bayita mbufere. Bw'otunuulira Lwasa tosobola kumusuubira nti mufere wabula ate ono ye amulumiriza akikakasa nti Lwasa yamufera obukadde 200. Bano baali bateesa nga yamuwa golodi ne n'asigala mbunga amubanjayo kakasente era ono ategeeza nti no Lwasa n'onkwadi yamuwako obukadde 2 ne tagenda kumuwa balance wabula kyagenda okumukolera kiri kimu kyokka kyakumusibya olw'obufere bwe. Lwasa ali mu kaduukulu ejji asuze n'eggulu. Teri Bugingo balina ekizimbe kye bamuwadde. Ekizimbe kino mbajja kujjanga mu school fees w'abaana basobole okusoma. Teri Bugingo bamuwadde ekizimbe. Ekizimbe kino kyakuyamba baana aba Bugingo aba Pastor Bugingo yali yamuzaalamu. Mbu mwagenda okujjanga school fees agenda solozanga ekizimbe kino era ekizimbe kino mbukizze mu mikono gye kikambwe kino. Naye nga Pastor Bugingo ategeeza nti kino ekizimbe akikoze lw'abaana be kuba kati ye nga Teri Bugingo abadde tateekeddwa kufuna mbu ku bintu bino lwakuba engeri gy'alabirira abaana kye kyaleetedde Pastor Bugingo kulabika nga ekizimbe kino akissa mu mikono gya Teri Bugingo. Jjukira bano baayawukana baali mwami na mukyala Pastor Bugingo nga mwami wa Teri Bugingo wabula bano baayawukana era nga Pastor Bugingo ndoza mugabe muze mubiraba kati yafuna Suzani Makula ng'omukyala we omujja naye nga bamuwadde ekizimbe mbw ajjengamu school fees w'abaana aba Pastor Bugingo basobole okusoma. Jjukira okusoma kuddamu olunaku olw'enkya essaawa era kati essaawa zino abazadde bali mu kayisanyo okuzzaayo baana ku ssomero. Bafudde TV ngenda kusaba gwe oli mupya osubscribing ojja kwata osubwa video enaba eteribwa kasta ona subscribing ku channel yaffe eno eya Bafudde TV. Mbagambye abantu 21 bafudde mu ggwanga lya Pakistan. Kibi nnyo mu subscribing mweraba.